Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo ku Parliament alambudde offices ez'enjawulo nga muno mubaddemu ne office eyakubwa Commissioner ey'obwa Leader of Opposition wabula omukulu Mathias Mpuga Nsamba olutegedde nti His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba ayita ku office eno Afubutusemu Emisindde muganda wange mukwano gwange n'afubutuka nadduka. Twabagamba nti baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mujja kumuwulira nga abalimu nga ntunuka ate mujja kumufiiringa. Mwenna abakola ebikolobero nga mulowooza nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda balaba abaleke mweyagale mukole mutya twongera obajjukiza nti nno kaawedde mudda. President w'eggwanga omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabasobola. Kyanyiza okubagamba Mathias Mpuga Nsamba wamu n'akabinja ko His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabasobola. Ekyo kye mulina okutegeera byonna ne munaabikola ne bw'onadduka ne bw'onaakola otya tokyalina ky'ogamba tokyalina ky'ozza. Ensi yakutegeera era ensi ya tokyalina ky'ogigamba. Mpuuga todduka, Mpuuga todduka, Mpuuga todduka, Mpuuga todduka, Mpuuga todduka. Beerawo ensi ekutegeera nti President wuuyo akugira President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Nekwe President Bobi Wine omumanyi. Ono wanjawulo nnyo ate era byakola byanjawulo. Tweyanziza nnyo His Excellency the Elected President of Uganda ate n'amaanyi g'otuwadde olwaleero ne vibe ey'enjawulo gy'otuwadde. Tuli basiimu mukama tuli ku Parliament. Ejo bayita batya? Kati mwidi ya mwiyadde aba yarabbi katsoka tumalize interview then tujja byogera budget ya government ya mfuata 20 na kuitina kwa
kyalina okutuyigirako nti ssente tezirina kubanga ziteekebwa mu mabanja agateetaagisa n'okuba nti tusasula interest ne ku mabanja ge tutakozesa oba ze tuyise commitment fee n'obeera nga gavumenti bannayuganda basasula naye nga ne ssente zinatandika kukozesebwa ekyo alina okusooka okuyiga kati feezo tuzisazeeko ekyokubiri era kiri mu kwewola tetwewola gadde bengalye ffe tugamba nti kuno okwewola okumala geewola tulina okukugjawo ekyokusatu ekyokuba nti ffe tugamba nti ssente nnyingi nnyo ezoononebwa nga zibbiddwa bubbibwa abantu batudde mu bifo ebinene so ffe tugamba nti ezo zonna ezibbiwa ffe tuzisazeeko tubeere nga ssente zifuluma zezizigasa ddala munnayuganda ojja kwesanga nga bajeti ya uganda efuluma ssente ezisinga obungi zigenda kusasula mabanja zigenda kusasula pensions misaala gy'abantu n'ebisigadde naye nga zennyini eziteekebwa mu education oba ebyobulamu ebyenguudo ebyenkulaakulana n'ebya emirimu gy'abannayuganda nga ntono nnyo so ffe tugamba nti amaanyi gateekebwe ku ebyo ebikulaakulanya eggwanga n'okukulaakulanya bannayuganda abatandisewo emirimu gyabwe. Tuyenze nnyo. Ekyenjawulo kyerina nti ffe tetuteesemu ssente zigenda kuba nti waliwo abanaazibba ffe tugambye nti ssente zonna ezibbibwa tugenda kulaba nga tuzirwanyisa okulaba nti abazibbye bazikomyawo ekyo kikendeza ku bajeti yaffe kinene kubanga mu bajeti ezireetebwa waliwo ssente eziteekebwamu awo naye nezigenda ku bintu ebirala nezitakola ate ebintu bye zaali zirina okukolebwa okusinza ku ripotisi ez'enjawulo ezize zikolebwa mu palamenti nga ssente zimaze okufulumizibwa ekyokubiri nti ssente zaffe zetutadde mu bajeti yaffe eza trillion 43 tufokasize ku ebyo ebigasa munnayuganda ebya bulijjo ebisookerwako nga ebyenguudo ebyobulamu ebyokusoma wamu n'ebyokwempawalinga abantu mu mirimu oba ebyokukola so n'olwekyo kikola nti ffe tetubadde na zakwejalabya ekirala waliwo kyetulabye nti ssente zisinga bannayuganda zifuluma mu bajeti bazikola zibeera nga zisasula amabanja agatanamala kutwalibwa gavumenti abanayuganda tebanatandika zikozesa so ezo nazo ffe tuzisazeeko so batuyigireko ebyo nti ssente zisobola okusalibwa ne zikola ekyo kyokka kyezirina okukola. Matthias Mpuga nsamba todduka jangu owulire obubaka bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwakwetiikidde. Tetulina budde bwo kye tuyinza okugamba era tetwagala nnyo tukuwa etaimu yaffe kubanga togigwanidde kye tuyinza okugamba Mpuga n'akabinjako naye nga tweyanza nnyo His Excellency weebale kutuwa obubaka bulungi era weebale kuva under the ambit of human rights. Because you see, human rights, number one, yes, the brutality has got to stop and all of that, but we're also saying it is a right to the people of Uganda to access healthcare, avail it. It is a right to the people of Uganda to access proper education, okay?
all of these rights have got to be taken care of. That's why they pay taxes, so that you can be able to meet these their needs. So it is an all-encompassing human rights approach. Ono nabadde live yayo. Tuye mu Luganda. Tuye mu Luganda. Sindalo kano. Katereze. Katereza bulungi. Katereza. Kala ko kalungi. Kali mujisibo. Kali bya sijja byogera. Kali mujisibo. Eno kala zaffe zonna just lwakuba kale emu esinza okungi naye nga tuli lede so olwaleero twanjudde eri eggwanga embalirira eyaffe nga bwe tugiraba kyetuyise alternative budget kubanga mwezi gw'omukaaga ekitiibwa Mutya Kasaija ajja kwanjula eri eggwanga budget eya gavumenti naye nga tetunatuukawo awo ffe twagadde tubalage nti kino kyekituufu ekyokukola. Abantu bangi bagenda ne bagamba nti opposition b'opozinzi tebalina alternatives kati ffe twagala kulaga nti nedda si bwe kiri tetuwakanya buwakanya naye tulina alternatives zetwanjudde eri eggwanga era mu alternatives zaffe ezo tugamba nti okusookera ddala tulwanyise enguzi. Bwe tunalwanyisa enguzi kuba buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 mu nguzi. Ssente empitirivu ezoonoonebwa ku bintu mu ntwawe bitategeerekeka bye tulina okukendeeza. Bwe tunaakola ekyo tujja kubanga tulina ssente eziwerako okuweereza bannayuganda. Kati ffe tugamba nti tulina okwongera ssente mu byobulamu, tulina okwongera ssente mu byenjigiriza, tulina okwongera ssente mu infrastructure, enguudo embi mu Kampala n'ebirala, service delivery generally. Ssente ezo batera otubuuza naye mwagala twongere wano ssente naye tewali ssente. Ffe tubalaze nti ssente weeziri. Tulwanyise enguzi, tulwanyise ssente ezoonoonebwa mu ngeri etategeerekeka. Awo tetujja na kusumbuwa nnyo bannayuganda kwongeza misolo kubanga gavumenti eyagala kwongeza misolo. Ebintu bino tubiwakanya mu palamenti eyo naye olwokuba tetulina namba ziwera kyovudula babiyisawo nga babaagala. Naye ffe tugamba nti nedda bannayuganda already tubanyigiriza nnyo ku nsonga y'omusolo ate kakati bw'obwongerako omusolo omulala mwagala bizinesi zaabwe zigwe. Olwaleero abasuubuzi mu kibuga bagaddewo amaduuka gaabwe byali mu kwekalakaasa mu mirembe era ekyo ffe tukiwagira. Tuze tugamba bannayuganda banne mutwegatteko ku nsonga zino temuzitulekera ffeffekka abali mu palamenti kubanga ku sayidi gye tuliko gye nkulembera tuli batono. Kyovudde olaba ensonga zino tuzoogerako naye zikalanga minority reports bannaffe tebaagala kuziyisa. Kakati nammwe amaloboozi gammwe galina okuvaayo ku nsonga y'omusolo. Ffe tugamba nti olwanyisa enguzi tujja kuba ne ssente eziwera ezisobola okukola ku nsonga z'abannayuganda. Olwanyisa ssente ezoonoonebwa mu ngeri etategeerekeka awo tojja kusumbuwa nnyo bannayuganda ne weeyongera okubanyigiriza. Olwedde basasula omusolo muyitirivu ate nga tebalaba service delivery. Bagenda mu malwaliro teri ddagala, abaana baabwe tebasobola batwala mu masomero ga gavumenti kubanga teri kiriyo. Kakati already basasula ssente empitirivu, services tezivaayo, beeyongera okukozesa ssente ezaabwe okwetuusaako services. Ate kakati bw'ogamba nti ogenda bongerako omusolo nedda kikyamu. So tetugamba nti yes buli ggwanga lirina okukuŋŋaanya emisolo naye tugamba nti ate kiyitiridde kisusse we kirina okukoma ate nga tulaga nti yes nga toyongeza musolo tukulaga ssente wawe zirina okuva kasita olwanyisa enguzi, kasita okwendeeza ku kwonoona ssente y'omusolo, kasita olaga nti bannayuganda gwe mulamwa. Ssente zijja kubanga we ziri available tujja kutulugunya nnyo bannayuganda kubapaatiikako misolo emiririvu. Ssente z'omwagala gavumenti ezijje mu biki biki byemulaba byeyonoonako ensimbi but ebiri relevant. Nga bwe nkugambye nti ekyokutandikibwako okufuna ssente okukola bino bye tugambye nti twongeze bajeti y'ebyobulamu, y'ebyenjigiriza, service delivery n'ebirala. Ssente zisooka ozijja wali wezibbibwa mu nguzi. Kubanga bwe ngambye nti buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 trillion shillings. Ssente ezo zaalikoze ebintu biyitirivu nnyo naye tetuzirina kubanga zibbibwa kati lwanyisa enguzi mu byaddala.
sikujogerako bwogezi. Mwami Museveni agenda n'ayogera ku njuguzi n'atabuka naki naye ate bw'amalizaawo ali mukuwolereza ababbi ba ssente y'omusolo. Awo nomuleke temukwatako IGG abantu bano bagendeko mpola kubanga at least ssente baziteeka wano bonna obalemerako ssente ze babbe bajja zitwala ebweru. Kakati ki ky'ogamba exactly? So awo waliwo ssente empitirivu zisobola okutaasanga eggwanga ne tuzeeyambisa. Ekyokubiri, ssente empitirivu ezoonoonebwa. Otunuulira presidential advisors abayitirivu bakola ki? Kubanga abasinga ku bo ni Mwami Museveni gwe balina okuadvisinga emyaka 5 giwera nga tebamusinkanye. Afunye chance namusinkana ate Mwami Museveni yamuadvisinga. So kati ebifo bino babiteekawo nti kakati oli agudde ku bwa MP ne bamuteeka eno. Bamuje kuba minisita ne bamuteeka eno. Tebalina kyamaanyi kye bakola naye basigala bafuna omusaala. Kikyama otonoonawo ssente empitirivu. N'otunuulira aba RDC abayitirivu, deputy RDC n'abawadde amamotoka galina okusaavisingibwa, baminisita bayitirivu. N'otunuulira ssente Mwami Museveni z'akozesa. Nedda kisusse. Munayi ne paalamenti eno gye tutuulamu. Nene ge mazima twogera amazima ate kakati tuwulira baagala kuleeta proposals okwongeza districts. Oyongeza districts ne constituencies ne zeeyongera naki nedda tugendeze ku appetite yaffe y'okuteekawo zi districts zino n'okwongera kugamba paalamenti okugigeza ekitasaanidde. Kubanga ne districts zino ezimu ezaatondebwawo empya tezirina na ssente ziziddukanya. Districts ezimu empya tezirina na bitebe byazo headquarters. Kakati oba oteekawo zaaki bannayuganda kye baagala service delivery. Zimba amalwaliro, zimba amasomero, kola ku nguudo bye bibaluma. So si kubawuddisa nti kakati bwe tunaabawa district service delivery ejja kujja nedda ebyo bya bulimba. Nsonga eyo kanjogere mu Luzungu. Mazima. We have a challenge of wastage. Wastage, which once dealt with, in addition to dealing with corruption, once we deal with wastage, we'll have money available to deal with the service delivery that we're talking about, the incremental allocations to healthcare, education, infrastructure, and so on and so forth. The wastage comes in various forms. One, you look at, for example, how many presidential advisors that we have in this country, plenty of them. They earn a huge salary, but what exactly are they doing? Given the person they're meant to advise, they never meet him. The few that get a chance to meet him is the one who advises them. But they have a huge budget there available to them. And you see, these are positions that have been created for those that have failed politically. Somebody has failed to become a member of parliament, they are put there. Somebody has been dropped from cabinet, they are put there. Just really to keep them occupied. But there's nothing serious that they are doing. Look at the plenty of RDCs that we have and their deputies. They're being given cars that are maintained, that are service, a driver, and so on and so forth. What exactly do they do? Sometimes they do work done by LC5 chairpersons, by DPCs, duplication. Yeah. When you see the many districts that we have in this country, leading to parliament becoming bigger than it should be. Truth is, we are an already big parliament, and we hear they want to bring proposals to create more districts. That will mean increasing now the wage bill of government officials. It is wrong. Let's reduce our appetite for making every village a district. Because what exactly do the people of Uganda want? What they want is services, is hospitals that are equipped, is schools. Deal with that instead of hoodwinking them to tell them, you see, once you create another district, services will come closer to you. That's not true. And that's why for some of these districts that have been created, some don't even have headquarters. Some are struggling to operate because there's no money to enable them to operate. So why do we create them? So let's not hoodwink Ugandans. Let's deliver services. That's what they're interested in. But some politicians make them believe that, you see, once you have a district, you will have services closer to you. The politician is saying that because they want to stand for MP, for LC5 chairperson, and that kind of thing. But what the people of Uganda want is services. That's what we should be focusing on as a country. Thank you. Asante sana. Zain.
even after because this items and this money so please step on course, still help others, still focus on your prayers, at least be even better to show that you are something. Yes, abantu baffe bonna abaliko nga bamukitegedde obulungi tuli wano ku palamenti ya Uganda era nga tukoze tubadde nga opposition nga tupresentinga budget priorities zaffe ffe tulaba ssente nnyingi nnyo ez'omuwonsolo ezigenda mu bintu ebiteetaagisa ssente zibbibwa abantu gavumenti yewola buli ddakiika kati imagine obisaawo eno olwaleero basobola okugamba nti tugenda kuba nga tusasula 8.8 billion buli lunaku nga tusavisinga amabanja mu budget Minister of Finance yajja nayo mu Parliament ebeera eyo mu buwombi mu ssente ebituufu bungi tukitegeddeko nti ssente zisinga obungi almost nga 70% ziba zigenda kusavisinga mu banja so n'olwekyo ng'eggwanga tulina okuddayo ku priorities tulina okuddayo mu bintu ebikiddala byetaagisa okuteeka mu ssente n'ebiteetaagisa tufokasinga ku bintu ebigasa bannayuganda tuleme kubeerako ebyo ebitagasa bannayuganda okusingira ddala tuleese programu egamba nti nga opposition sengaffe tubadde tuli mu buyinza nga bannayuganda bwe mwatuwa obwesiga okubeera nga tuba presenting alternatives tetugamba nti bintu byandikwatiddwa mu ngeri ndala okusookera ddala tukkiriza nti ssente nyingi ezoonoonebwa nga zibbibwa bubbibwa ssente zezibbiwa zandibadde ziyongosa ebyobulamu abakyala bazaalira okusasula obusuku bulungi abasomesa okutereeza amasomero n'ebyenjigiriza ate tutagana okutunda ku sirabaasi yaffe tubeere nga tugitereezaamu ebyenguudo emisolo miyitirivu obungi kyokka nga waliwo n'emipya egyagala okuleetebwa naye wano wenjogerera abasuubuzi bange ab'ekibuga Kampala bagadde bonna amaduuka ate nga n'abalala abatali mu Kampala nabo beeyunzeeko olw'ensonga nti emisolo mingi nnyo ate nga baagala okwongerako emirala naye nga emisolo gino gikuŋŋaanyizibwa si kuba nti nno giyamba munnayuganda abantu balaba baba beetaaga saavisi tebagiraba kyokka ate emisolo Mathias Mpuga Nsamba ojja kukiwulira ekyakwasa mu ttooke lya bannayuganda ojja kwekweka ojja kubula w'oyita ojja kubula w'otambulira obuli bw'enguzi obukujjudde bujja kukoma ku mulundi guno bingi bibadde byogerwa bingi bibadde tubadde tubibagamba nga mulowooza bya lusaagosaago naye kati mutandise okukirozaako mutandise nammwe okitegeera n'okifiiringa